Akubuuza akatuuliriza we bali kubanga oli ku munnyo era nga twebaza Mukama Katonda nti oli mulamu okutuuliriza. Amina. Kikulu nnyo ekyo. Kikulu ne olukuŋŋaana lwaffe tetuyinza dwerabira. Friday no. Tuli omuhanda. Tuli omuhanda. Abamu baatuuse na dda. Kituufu abalala baatuuse dda. Naye twebaza Mukama Katonda naffe we tumala wano ojja tuwulira kubanga Musumba Emisingi yagambye agikola live. So oyinza otusanga tutuuse oba enkya naye nga waliwo emisingi at least ogumuko oba Gwolwokusatu oba Gwolwokuna Gwolwokutaano of course teba misingi. Tujja kubeera nga kitokota. Tukkiriza Mukama Katonda. Amina. Okay. Abagenda mu bufumbo obwagala oyagala bufumbo oba oyagala gawuni oba kitiibwa. Abantu twagadde nnyo ekitiibwa ekyo. Okera ne bakuyita Mr. bakuyita Mrs. Bannange mwanize mukyala gundi. Ate n'oba oyambadde ring tuziyita bragging rights. Mama muziyita mutya? Bragging rights. Ati buli omu akola what? Bannange waliwo ebintu ebimu nga binyuma kankugereze waliwo abantu nga yeegomba okubeera omusumba. Naye ekijjira ku kitiibwa ekyo nga tobisobola. Oyinaga njagala kubeera faaza naye tasobola kwekuuma. Yeegomba faaza nga ali wali asoma misa ekyambalo kyambadde ekyo. Nze nasomera mu ssomero bayita St. Mary's liri awo Bombo Namaliga. Nga bannannyini ssomero bali bayita Salesians of Don Bosco. Kati nga ly'Abakatuliki nga ekyambalo ky'abasista twalina sista nga bamuyita Prima nga omukazi ayambala akateeteeyi. Nawe n'ogamba oh my God. Neegomba obusista lwa mukazi oyo nga buli lwamulaba ng'amaze okambala ataddeko ne kaveeyo ku mutwe nga keerwa akateeteeyi kabanga blue and white mu side nga kali clean kali neat akagolode nga mbwegomba. Nange nabwegombako naye waliwo abaabo ntamya nembukoowa nembunaaba mu ngalo. Bannange nga tulaba ne bafaaza kati ate nga we tuyingira mu kereziya abasista balina we batuula balina obutebe bwabwe. Bane nga mpulira njagala ntuulekaawo ng'ekitiibwa ekyo bakimpa nga nyambala ka uniform ako bwe tutuuka waliwo nga nezabange eza region ezaabwe nga bambadde nga balina ka uniform ng'ebitiibwa be tubawa sister gundi aze naye nga njogera lumu ne sister Prima yali mukwano gwange. Naye mga kati bwe mba ngenda kufuuka omunaani kiki ennina okukola kiki esitasuubirwa era kukola. Nambuulira naŋŋamba olina okwewaayo essanyu lino ery'oku nsi ery'abasajja olina oddireka. Ng'olagamba nga basista naye nga nze sikisanga mu mutwe nti ayina okuba nga tabeera na musajja. Era nga nze nali manyi ne ku ssomero nti basista baba bakazi b'abafaaza. Nze bwe nalowoozanga bambi nga bwe manyi nti bafaaza baba n'abakazi baabwe naye abakazi babaawula nabo nga be basista. Bannange temunnenya bwe nali ntowooza kubanga saakulira mpaka Kikatuliki. Toli wekka bangi abakirowooza nga we batyo. Kati nga bwe mmanyira nga bwe ndabanga era walo lumu nagamba lumu sister Prima ne mugamba Father Bernard ye baawo bannange katanzite. Yafa omwami oyo yali bannange sister katanzite. Era ko nali mukwano gwe nanyinyonnyola. Wali twakinyinyonnyola. Ne ngamba ekitegeeza sigenda fumbiro. Sigenda kuzaala. Ne babimatiza obufumbiddwa simanyi Kristo simanyi waliwo ba saint. Bagezaako binyonnyola nga byannemu otegeera. Nimbaga ngamba owange nga nsula naye ne bandaga tekiriyo. Kati nekyegomba naye ng'obuvunaanyizibwa si busobola. Tojja busobola butuukiriza. Then nga nina ogenda mbeere mu kigo. Ekanveeyo. Oviireyo ddala osibule. Kati nga nakubamu akafaananyi nze nve wa ddadi wange. Ngenda olaba byonna sibisobola. Naye ebyo kati kwe kubanga ntandika withdrawing nga ngamba interest ezo kati kanziveeko. Naye wali omuntu akiyingiramu nga tafunye kumanya ku kintu. N'atuuka mu kigo n'avumaganyisa. Va ku shock. Asobola okuba faaza ng'akwana. Nali mbiwuliddeko ne ngamba buulire abo abantu bavumaganyisa kitiibwa kya kintu kye yayingiramu nga takitegeera. So tekitegeeza nti faaza omu bw'akwana bafaaza bwe bali. Kituufu. Yatuuka eyo kubanga aliwo abaana bakakibwa nga bato. Tata nakimutunzaamu
genda obeerewo bati omwana n'afuuka nga tamanyi buvunaanyizibwa agenda olaba mulimu gwe gwa kyaki kwewaayo kwennyini nakizuula nti okubeera omusisita weewaddeyo ofuuse saddaaka era oba weewaddeyo wenna kati bwe weewaayo tulina abaana abavubuka ng'omuvubuka nawe okimanyi omuwala akuyisa bubi obufazi onoonyaamu ki bw'olaba omuwala malusu gayiika nogaba nanga akawala nga kanyira tosobola bufaaza kati waliyo abantu nga nawe tosobola bufumbo nga si bintu byo Katonda tannakikuteeka mu mutima osetolingibwe omuntu akutuuze kubanga kutuuza wamu kitegeeza bakuyinako obuvunaanyizibwa tokyali kyetwala. It's a sacrifice. Si basajja bokka ate si bakazi bokka kubanga naawe omusajja addegwe mutwe abantu bano bakuvunaanyizibwako well-being yo safety yo tokyali kyetwala nti osobola okukola buli kyoyagala osobola oyingira ebbala n'osasanya ssente nga bw'oyagala ng'olina omukazi omukazi ajja kwagala okufuga ku ssente engeri gye zitambulamu okulaakulana golowooza akufuga ng'ate bambi ayagala kukola buvunaanyizibwa so ojja kwesanga nga independence yeevaawo si independence esigalawo ne individualism eyo kati nga weefaako wekka kyolowooza kyokola kati kuno ate kwakuteesa kugamba ng'ova mu selfishness odde mu selflessness nti tubeerawo n'omanyi ne mugamba batu kati eyo embaga tugenda sonda ssente mmeka naye luli nga neeyogerera byange waliwo tutuuka n'agamba sinsi mukwano gwo waayo nga gwe mukwano gwe kati nga sinze naawe amanye nti mukwano gwange yampadde naye ng'era tukiteesezzaako si byagenda kumala gakola bibyo namala n'agamba omanyi kati gwe waayo nga ggwe nange nja kuwaayo nga nze naye nga musoose byogera olwani gwe tugendako oba ani atuyise ku mikolo ne wabawo omukolo nga pasita bw'awaayo mpaddeyo oli muweereza w'ekkanani tosuubira pasita kuwa nange nendeeta abakugattiddewo lumu waliwo etuuka nga famire tuwaayo kati ojja kwesanga nga olina kyoyagala okukola weka njagala kutambula waliwo olwenkera nga mpulira njagala kuva wano ngendeko ejjinja naŋŋamba ndi bize ne mwana nsobola ogenda nzeka naŋŋamba ng'olagawo kubanga bwe mugamba mpulira njagala gendako jjinja kati alina otutunula mu shedu yalabe kifiitinga mu jjinja n'ejaamu oba ayina service tulina mu kisiibo mwoyoyezo tambula nga mpulira njagala tambula mpulira n'atuuka nagamba nti tekigenda kusoboka kubanga nange siina budde kati ng'olina olinda wanaafuna obudde mugende mwenna naye luli bwe nkiwulira bwe bati mba mpaakinze ssente zange ne kaakati nsobola okyogera nga nzirina zange ziri ku akawunti naye ssente kati size ezindrivinga kati nina nti relationship eno eriwo ey'ababiri kati tutulina kukola babiri era olusi lwenyiiga because nkyalinamu kali ka individualism kajja ne kagamba kati lwaki aŋŋaana nze nsobola okugenda lwaki tandika kati lwaki anfuga kijja mu buntu naye olina okifuga okikontrolinga kubanga bw'ota ebirowoozo ebibi sitaani abikuteeka mu mutwe kati olina lulwana bireke kwonoonera ky'olina kubanga bijja nabeera single nembeera single parent kati okubeera single nali mbeera nzekka nga siina musajja then kitegeeza awo nali kyetwala kyenjagala kyenneekolera then bwe nfuna obuvunaanyizibwa omusajja n'abuvaamu kati nensigala nga nze maama ate nkola n'obwataata kati nga nsalirawo amaka gange gendimu n'omutabani kati laba bwe nfumbirwa kati ne banzijjako ekyokuba nga nsalawo kati owuliramuko obuzibu ngoga kati lwaki aŋŋaana yagenda abulira enjiri nze kaŋŋende andeke bwana amala anansanga si bwe kiri byonna ebirowoozo ebyo bimanyi okujja naye ne kiddayo nti nnyabo buno bufumbo senga wo ow'omwoyo n'akujjukiza nti Makula kubanga ebigambo bino ebigambo bya Mukama kitala kya bwogi it's a double edged sword nti eno bw'ogalula okutema ewa kisaakye n'eno kitema so kati waliwo ebigambo nga bwe mba njogera ne kisaakye nange njogera nange tetwogera na bawuliriza bokka gwatuwuliriza naffe ffennyini bibeera nga biri mutwagala tubeera twegamba kyovolawo omuntu ajja gamba ng'ayawukana ne byayogera naffe bibeera bituwagala eno naffe eno tuli mu kwewagala kati obufumbo okyolina okukkiriza nti selfishness ekisooka oli ready
Bayibuli Yesu yayogera mu Yohana 15:13 ng'ayogera ku greater love omuntu gy'alina asobola okuwaayo obulamu bw'obw'omulala olw'omulala olwa mukwano gwe okuwaayo obulamu olwa mukwano gwe kitegeeza toli selfish ekikyo kissa wali n'ekya munno n'okola ekya munno mu bufumbo bwe kigenda obeera weyambula selfishness n'oyambala olwa munno kyovula nti bayibuli ejja kugamba nti omubiri gwo si gugwo gwa mwami wo n'ogw'omwami gwa mukyala musobole okwetreatinga mu ngeri eyeewa ekitiibwa kubanga bwe nkulumya mba neerumizza bw'onnumya oba weerumizza kati omuntu tosobola kuba selfish ng'oli mu relationship bwetyo nti ekintu oyagala kikola naye ate munno kigenda mumukosa n'ota ekikyo munno abeere n'essanyu ne mwesanga mwenna muyina essanyu wobeera tonnatuuka ku sseeryo erigamba ekyange kankiteeke ku bbali nkole ekya munnange ogira obyesonyiwa owulira oyagala akabozi naye munno mulwadde ekyo buli omu ajja kitegeera yesu owulira okaagala nnyo naye alina by'ayitamu nga weetaaga osooka ozze wali ky'oyagala osooka obudde munno mugambe naye ki emirimu giri gitya ate bakoze ki ogenda okulaba munno bw'atereera okimanyi nti osobola ofunamu bw'atereera teweetaaga namugamba nti olina ky'oyagala n'okiddamu ogwokubiri she will volunteer era abamu abalina ebizibu ebyo gye tuyita sexual intimacy bw'eba egenze ebula wasobola okuba ng'ono tagaana nga mind because sex eri mind controlled nti obwongo bwe buba tebuli mu right state of mind bwe togenda kukola ye bw'aba tali mu right state of mind togenda kukola tolina kyogenda funa ne bwe liba ssanyu mu nju ojja kwogera ng'asirisa alina by'alowooza olowooze tayagala kuddamu kumbe talinawo ku mulimu kisa kye bava muvuma mukama we amuvumye n'amugamba ngenda kukugoba bwodde ewaka ekintu ekyo because oyagala omulimu okyakirowooza kwebanga oba kati nzirewa nkole ki bwe kiti kati omwami aba selfish nnyo obutakuwuliriza nti Yesu oyagala obeera nange naye omanyi lwaki ŋŋaanye noonya ensonga lwaki omuntu tayagala kubeera naawe dani okulumiza olw'obutabeera naawe kwe kuva enjogera nti nno omuntu tagaana bugaanyi nawe wabeerawo ekiganye munda waliwo ekiganye munda abakazi Katonda alina bwe yatutonda nti embiri gyaffe ne bwe mba sikkiriza ne bwe mba siri musanyufu nsobola obeera naawe ebitundu byaffe by'omubiri tebyetaaga kubeera nti omuntu alina okusedusinga okukola ki omusajja abeere ng'asobola obeera naawe omusajja yeetaaga ebirowoozo byonna okuba nga bikkakkanya okufuna ne erection omukazi si bwe kiri ekitegeeza nti omukazi teweetaaga mukazi kubeera bubeezi naawe mu buliri ng'obwongo bwe tebuliiyo ng'omutima gwe teguliiyo ng'ebirowoozo tebiriiyo naye ate osobola omufunanga byonna biri naawe noonya ensonga lwaki ali bwali kubanga ebintu bino si byakuloopa buloopi nti oganye omukazi wange namulopa aganye obeera nange why wabeerawo ekiganye bw'ataba ggwe kubanga ababasajja beesalira emisango nti nakyekoze bambi asobola okuba nga si ggwe ng'ebimutawaanya biri waka wadde tumugamba omukazi nti omwami mubeererewo naye ate tekiba kirungi mu relationship okubanga omuntu atereka obulumi nga tayogera kubanga alina okukusanyusa kifuuka single-sided yes atuuka neyeekyawa neyeetamwa kati omuntu ono asobola okuba nga ekimutawaanya mama we bamuwadde ekitanda naye tamanyi bw'atandika kugamba ayinza okuba abaana be temubeera nabo kubanga waliwo abantu abeewasa nga balina abaana omwana mulwadde naye abeera wa jjajja naye tagenda setolinga ng'omwana oli tali bulungi nga weetaaga just okimanye ogambe tukoze tutya oba tumutwale mu ddwaliro oluusi nga si mutwale mu ddwaliro nga kyayagala osuggestinge mugende yamulabe wadde akwagala nnyo naye omwana oli naye alina ekifo mu mutima gwe tobeera selfish mugamba nti jjajja wajja mulabirira maama ayawukana ne jjajja wabula ng'osobola okugamba omanyi mukwano oba tugendeyo omulabe ye agamba anedda yeetaaga twala mu ddwaliro beetaaga ssente mmeka tufune special mutwale kasita ekyo isho ogigonjoola ogenda olaba nkasimayo kakomyebo naga nkuwa juice oyagala mazzi ogenda olaba nga byonna ebibaddewo bigenze n'omusajja bwe kiri naawe omukazi
faayo olabe lwaki omwami ono abasajja beera nawe oba okwogera nawe tekitegeeza nti ali mu bwenzi. Tetukonkludinga ate akamwa kano katonda totonda. You confess you possess. Kati omusajja ono ebirowoozo obutayagala kubeera nawe talina mukazi gw'abadde naye before you. Asobola okuba nga yewa boda gwe bagambye ku stage eyo temugiddako. Bagenda bagoba mu Kampala. Be ba taxi be bagalidde park. Almukwebuza sente zigenda vaawe ye boss ku mulimu. Ng'ennaku z'okusasula abakozi zituuse. Nga talaba sente gye ziva. Awo. Kati ogenda olaba nga bulijjo mbeera mwenna wiiki n'eyita ey'okubiri nga naye nga nawe bw'otunula ennaku z'omwezi mulimu za misaala nga yeetaaga muntu amubuuza nti kiki omanye emisaala gituuse kati bw'akigamba ekyo wadde tomuwadde n'ekikumi mugambe tukoze tutya wadde nawe okimanyi tolina kikumi. Nze nina ebizibu bya pasita nga sirina ne bwe nkwata obuli ku akawunti bu savings tebukola sawundi ya crusade y'embalala. Kebe ya jinja kebe yawa tebusobola liisa baweereza tebusobola ba transportinga. Naye nga bw'omubuuza tukoze tutya simanyi oba nkole ntya oba tukolewe bati ngenda kwogera n'abantu sonde satellite kubanga satellite sente wa TV bagenda gijjako nogamba kale ndowooza ky'oba okola. Najja ku shoot n'agamba abantu naga abantu basonze bambi eza satellite eyo pressure evuddewo TV tebagijjeeko ng'ekimulumye emisala gijjidde wamu sawa ya satellite sawa ya UCC kusasula misolo za ya UCC UBC banja ogenda olaba nga byonna yeetaaga obukadde 7 nga ku akaunti nina kaako kwe kwata baketi y'amazzi ag'okyo giyiwa mu Victoria bugume ebera tejja baako kyekola kasita nkizula nti ekyo sirina busobozi financially kati mu motivate muzza mu kisoboka kijja soboka mukameza ajja zireeta olaba yeeta ziri nga kyeyeetaaga kati ojja kwesanga ebyo wekiggwa ng'olweggula essanyu lyammwe weeriri smile weeri n'emmere n'agira abantu baba stress tebalya ne bwabeera gwe oba olina ebirowoozo tolya kati ojja ssanga omusajja ng'aganye okulya emmere ng'amazima takkuse n'agaana n'okunaba n'abuyingira obuliri nga birowoozo si nti alina gye yanaabidde alina gye yaliridde abakazi tutya ekyo kitandika okubya puleesa n'ogamba lwaki ekyo byonna example tuzireese ekigambo kiri ekya selfishness gw'oyagala gwe ekikyo kiyite oyagala gwe ofiibweko naye ng'oli tomulowoozezaako gw'oyagala ofune ng'oli tolowoozezza oba afunye nti love teri selfish gwe tunuulira Katonda bw'agamba nti God so loved the world, he so loved the world that he gave his only son. Love eri yamuleetera okuba ng'awaayo omwana naye n'omwana ya enduringa lwa love kubanga tekyakoma kujja buzi yali asobola walolo yatuuka nga naye kimuzitowedde yalize n'atula n'agamba wano nnara bwekiba kisoboka ekikopo kino kinzijeko but he endured yes. Ne bwe baali bagira abapita bamugambe nti ki ng'agamba nti ajja kuttibwa nga bagamba bajja Tambula naye alaba sitaani mwereere naye byonna yabikola lwa love n'atafayo bamuvume n'atafayo bamukube byonna n'abiyitamu nga ayagala kutaasa nze naawe kati waliwo nawe by'oyitamu olw'omukyala olw'omwami nja kwewaako obujulizi olw'olwentumulira pasita ne musaasira ng'ebimuvumya singa siriwo singa tabiwulira singa siri mu picture singa tali mu kooti singa abamuvuma batono waliwo abaaliwo abo bo tebalikyuka so naye waliwo abeegattako abapya ng'abapya abo bajja lwanze naye nga ye bw'omubuuza lwaki n'akulaga ajja biyitamu ng'ekigambo kiri kimu love love sacrifices kati ate ne wabawo abajja abannumba emmundu ne bazitunuza eno waliwo abazitunuza kati ewange kati ate abazitunuza ewange kye batamanyi nti nina goal waliwo omanyi bw'oba osamba bw'oba olina ekiruubirirwa bw'oba osamba omupiira abantu abamanyi omupiira
nze nabaka so naye awo wakati wabaawo endobo wabaawo okutema wabaawo ebintu bingi awo kyova olaba ttiimu ekuvuganya eba ne defense ekigibeza ne defense goleke kuteeba so bwo encounteringa defense nekkuba you don't give up togamba nti omupiira tugusazeemu oba olina okuddamu ogezeeko paka lwoteeba ne bw'oteebakamu kati yenze defense weeri kati ekiba kipushinga everyday is love kizibu nnyo omuntu ng'olina love n'otasoomozebwa mu relationship either bw'oba ogirimu bagenda kuwala n'abava ebweru oba munda entalo zisobola otandika nga sitaani yazizaala nga zivamu mmwe mwennyini nga muyina kulwana ababiri omu bw'agivinga up kizibu okusigalawo ababiri kati waliwo ebintu ebimu nga olwa love oyina okukkiriza obiyitemu yesu yakkiriza naye nga byayise bannange ffe bino bye batuvuma bitono olwa love yange ne pasita naye nammwe nga babavuma bingi ate ebyaffe bizibu yaffe tebirimu kibooko ziri fiziko yesu baamukuba baamwambula bino bye bambudde pasita biki ne bamuwemula ku social media it's nothing nze nina n'ebintu ebimu byentunuulira ne bitamalaamu mu uganda abantu abakozesa internet tebawera 50%. Tebawera bwe baba tebawera kitegeeza obukadde tuba tuli 5 kale katubale 50 kale katudde mu kyawujo nti bali 25 obukadde 25 bameka abali ku social media tebawera half yaabwe bwe bali ku social media wali abali ku social media ngebe na bina tebamanyi bali ku internet lwa business zaabwe nga tebabira ne tukissa wansi abanvuma balina influence ki president bwakera n'akuvuma owedde oba owedde mukama wo bwakuvuma ogenza maama wo taata wo kati mbala ku social media nkutene ku mutwe bw'aba minisita wa Kampala twandigamba takwagala mu Kampala naye oyinza batabulina kati ogenda okwesanga nga bonna abavuma tekuli amataringa kukyusa they don't matter tekuli landlord wo tekuli employer wo teri mukozesawo they all don't matter they don't in your life you people you don't matter kati abantu abamataringa mama alowooza ki my mother my children mukama wange abantu betugamba nti ba immediate abo abakwatako ab'enkizo era nze nkigamba nnyo abantu social media bullying ejja sigalawo paka Yesu lwalidda kubanga abantu ababi beeyongedde obungi abantu balayisi nnyo bamwanusa emitwalo 2 n'avuma omuntu takyalina abantu tebakyalina nsa edda twali tetuvuma era nga tetuwemula mu lujjudde kati bw'aba omuntu awemula mu lujjudde ensa mu nsi ate ne yeewaana bw'eba eneetera ebyo byonna bigenda kweyongera kati olina gwe kuyiga kumanya nti nsobola oyimirira mu muliro guno ensi yonna bweyonooneka can I stand strong olw'ekisa kya Mukama akuwa asobola okuwa obusobozi kati lwaki eyo ngendayo nti waliyo abantu abatagenda mu mataringa mu bufumbo bwammwe nga olina okuyimirira olwo ekintu kye bayita commitment. Marriages are founded on love. But it's a choice to maintain. They are founded on love, but it's a choice to maintain. Okumaintaininga love eyo n'okugikuza kyammwe babiri. Mwatandika mweyagala naye love eyo ekyaliwo mugikkirize kule. Okula kwa love gubanga muti ogufukirira. Love egenda kula etya? Love ekula ne respect. Love ekula ne submission. Love ekula ne care. Ekifedingisa love omuntu owulira nga takyayagala waliwo ebyakyuka. Naye nga mu ntandikwa love yaliwo. Kati maintenance eyo ereesa obuzibu. Maintenance ng'oggyeko growth yaayo egaanyi nti omuti bw'ogugula nga muto. Nze njagala nnyo emiti. Ngula omuti nga muto. Olutalo lwange olw'okuba nti tegufukirirwa. Bwe mba siriwo nno omuntu gwendeka wali responsible
kati omuti ogwo buli lwotagufukirira wadde wagufukirira mu ntandikwa n'oguwa manure n'oguwa ebigimusa maintenance eyaayo okubanga guli healthy weetaaga amazzi either buli lunaku oba luvannyuma lunaku 2 oba 3 emirandira gireke ekkala ettaka olyongeremu amazzi which is your marriage lyettaka lino kati buli lwofukirira buli lunaku omaintaininze then it will grow omuti gujja kkula omuti kasitogeza n'otagufukirira gukala gugenda kkala laavu abakazi abamu batandika ne laavu mu bufumbo neefa ng'omusajja aganya omaintaininga laavu eyo takyafaayo tetugambye gula birabo bino bya bbeebi wagulanga naye okufaayo kye bayita care assistant waliwo care ng'eri emotional nga tokyali supportive emotionally nga ssente zonna oziwa omukazi ozirekawo n'akameezi olekawo $5,000 nga si musanyufu nga munda ali broken nga n'obwomuwa ssente mmeka zonna nga weebaka nawe sigaalo n'okwana muganda we n'okwana baakola nabo n'okwana ki ssente n'obwomulekera kalina takyalina kitiibwa waliwo omukyala lumu gwe nali njogera naye yanoba mu maka g'omwami omusumba omu yali musumba n'anoba yali mukwano gwange nangamba nkubye Susan buli kimu twakirina naye nga mu kyaki sikyalina kitiibwa nimbuuza oti mu kwaya alinamu omukazi mu asharing alinamu omukazi abalongoosa alinamu omukazi mu gundi alinamu omukazi nga nze nkulira kwaya nga sikyalina authority kubanga mulimu bakazi be nga buli gwogamba mujje mu practice batuukaze baagala ogenda bakola ki ssente weeri naye kati tokyafaayo ku ngeri gy'awuliramu towaayo budde towa budde toyinza kera nga munno n'ogoloka ku makya ng'akaaba n'otafaayo kubuuza obadde ki mu bwongo bwo n'otagamba nti kansooke muwa obudde nogamba kati mukwano nsonyiwa tujja kwogera ku simu ŋŋenda ku mulimu gwe buli lunaku ogenda kubeera bw'otyo tekisoboka bannange it is a choice to maintain the love ako kankubye wala it is a choice so ojja kusanga nga abantu teri muntu ayingira mukwano wano ne beewasa nga baali tebeeyagaddeeko babeera beeyagalako naye mu kweyagalako ekiyungu kyatabuka omukka gwali mungi murinatume yayagamba nti ofumba bulinga kiyungu omukka ne bwe guyitirira olina okusigala kati oba abalala baayagala kino ekisooka ekinyuma ekirimu ebirabo mulimu gawuni awo bwe bityo ebiddako eno by'olina okukola okumaintaininga obufumbo ne bigaana kati ekigambo commitment we kijjira are you committed bw'atannabuyingira oli ready ocommittinga one ku muntu omu omuntu oyo gw'olonze nga gw'ogenda okomitingako paka ye mukazi wo oba ye bbaawo would you choose them every day and commit nga waliwo abalala b'olaba naye n'ogamba he's the one she's the one kubanga sexual commitment yeey'okubanga tolina mulala matrimonial bed eba holy you keep it holy nti teri mulala gwoge sinti nnyumba gy'ozimbye mw'oleeta basajja nedda ekyo ekigambo tekiri ku buliri bwo naye ekitiibwa ky'obuliri bwo ng'abafumbo kiri holi okkiriza nti yoyo gw'ogenda obeera naye yekka sexually oba okyalinamu kali nti nsobola obeera n'abasatu nembakyanga nga tamanyi kubanga ekyobwenzi kivaawo lwa muntu kubeera committed ku munne n'agamba y'ono nagamba ono sigenda kyusa sigenda kukola ki ne bwe kiba kyabawala ne bwe mbasanga ne banyeenya obina ne bwe bazaala abalungi enkya ne bwe nasanga kisaakye ne bwe nsanga afaanana nga kisaakye yono eyo weeri kati waliwo commitment ezimu nga tulayira ebintu bye tutasobola kukola ebirayiro by'omu kyaki ebyo ebirayiro biringa ndagaano gy'owandiika naye kati eneri oro kubanga endagaano tulina ze tukola empandiike endala tuzoogera so mu kujoogera enokoze oral contract era n'osayininga ku nkomerero nga waliwo abajulizi ku lupapula olwo mu kyaki lwe musayininga certificate
Ebeera contract it's an oral contract gy'oyingiddemu. Era mu church ky'ovula waliwo lwe tusaba Katonda atusonyiwa mu butamanya ebintu bye twakola mu butamanya naye ky'ovula tumugamba abitusonyiwe. Bwe tuba tuli bawala n'abalenzi mu masomero tusoma tukola endagaano nnyingi. Waliwo abazadde baffe ze baatukolera ze tutamanya nako. Katugeze baby ogenze mu church ne bakubatiza mu Bukatuliki. It's an oath ba muzadde wo gy'akulayirira ye yakulayirira. Eyo endagaano tugikirize nti nnungi eri before God. Naye tuyina endagaano abazadde ze bakolera abaana mu masabo. Nga bwe batwala omwana omudedicatinga mu church omulala ne bamubatiza mu mizikiti simanyi bwe bakola simanyi bwe bakiyita. Naye waliyo ate abatwala mu masabo abaana. Nga bo yeyo dedication. Ye dedication katugeze ku mikolo gye bakola ku balongo. Omuzadde akutta abaana n'abakolera endagaano. Eyo gyeri gy'otamanyaako. Ne wabaawo endagaano ng'ogimanyi naye nga totegedde kyokola. N'ogamba omulenzi teri kiri twawula. Tetulyawukana. Paka Victoria lwerikala. Eggulu liwulira, gye neewulira. Eggulu likimanyi nti oli mukusa, oli muzannyo, oli mwana muto. Ani agambye Sitaani tabyagala? Bwe yabanga olulimi lwaffe lutonzi nga kiri bibiriko. Katonda talina lulimi lwatugambye nti luto. Takyogedde era tagambye nti olulimi lw'omwana omuto si lutonzi. Buli lulimi oba muto oba mukulu lutonzi. Era ebibala by'akamwako ojja biraba. Kati nojja ng'olayira ebintu ebyo eby'obufumbo sirifumbirwa musajja yenna okujja ku ggwe. Paka Victoria lwerikala okimanyi Victoria nayo tegenda kola. That's an eternal. Esobola okukala Katonda agikazizza. Naye ku nsi since Victoria ine ensulo si man-made lake nti esobola okukala nga tebasimye oba amazzi bagayo si pondi kadiba. Nnyanja ina n'ensulo eziva wansi ezigijjuza buli ssaawa. So kala kwayo mu maaso gaffe agabujjo tegenda kukala. Era bangi bafudde ne bagirekawo nga baalayira ekirayiro ekyo. Ne wabaawo ekirayiro ekyo nga mukikoledde ddala waliwo abaana abasiru. Twabanga mu ssomero nze nali essomero linalimu eryalimu kerezi lyalimu church lya St Mary's erya Kerezia. Twagendanga mu misa ku makyalo n'endala ze twasomanga olw'eggulo ng'abaana kapo nga batula bonna mu service ne balayira awo ne bagamba wadde faaza ataliiwo ffe tuli bafumbo. Wangi? Yes. Si bato. Omwana oli mu senior 2, senior 3, senior 4 toli muto. Obeera mukulu. Omwana nadda mu maaso ga Mukama. N'alayira. Kubanga Katonda endagaano y'abantu ne waba tewali musumba abagatta agitwala. Tutunuulire obufumbo obwaliwo edda nga tewali basumba. Adamu ne Eva Katonda yabagatta. Tutunuulire marriage ya Yakobo ne ba Rachel ani yaliwo awo. Era Katonda ye yaliwo. Kati Katonda waali to witness your vows. Kyovula abantu mu nsi bwe tunuulira edda mu biseera by'aba gwe tusinga celebratinga Valentino. Roman Empire yali ewakanya nnyo ebya Valentino ebyokugatta abasibe kugatta yalwanira nnyo abaagalana. Naye baasigalanga abantu beerayirira. Kiringa mu kooti twadde mu kooti ne pasita. Tubeera mu kooti ennaku zino ekintu ekimu kyokola kulayirira ku Bayibuli oba ku Lwani basooka kubuza eddiini yo. Ekitabo ekyo bw'okikwata n'olayira kisukka abantu bano abakulaba. Katonda alaba ne Sitaani alaba. Kati Sitaani alinda kufuna ssanyu mu bulimba bwo. Kubanga Bayibuli etulaga ye kitaawe w'abalimba Yesu yayogera. Ne Katonda alinda kulaba ekitiibwa ky'omuweesa nga tolimba. Wakiri ogaana ogenda mu kooti okubeera witness than okulimba. Kubanga buli lw'oyimirira wali ogenda kukwata Bayibuli olayire. Kati gwe tokutte Bayibuli oli mu church abamu balayirira ne ku Bayibuli abaana. N'akwata Bayibuli.
ne balayira babiri eyo infatuation gye balimu ey'essomero ne bagamba ffe tugenda kubeera babiri teri kitutwawula teri ki. Lwaki endagaano eyo tugamba commitment etandikidde eyo mu bigambo it's oral. Naye Katonda asobola okusaasira. Ne waliwo abonaabona olw'endagaano nga Sitaani abakubisa bigambo byabwe. Gwe wakyogera n'oyingira relationship ey'okubiri n'etatambula, ey'okusatu n'etatambula, ey'okuna n'etatambula, ey'okutaano n'etatambula, n'ogamba nze abasajja bandekawo. Oyina endagaano gye wakola n'omulenzi n'omugamba sigenda kubeera na musajja mulala yenna okuggyako ggwe. Sitaani ali mugiwamba ye awambye ekigambo kyo ng'olina okukkiriza. Katonda olumu atujjukiza n'aleeta abantu abo mu bulamu ne tubalaba ba ex oba n'ojjukira ebigambo bye wayogera naye gwe n'obitwala ng'ebya bulijjo. Naye nga Katonda agamba olina kye wakola ki breaking. Kubanga atugamba kye tulisumulula ku nsi kitegeeza waliwo ekisibe kisumuluddwa. Ky'osiba ku nsi ne mu ggulu kisumuluddwa. Kati eyo power yaffe agamanyi yagatuwa nti waliwo gwe byogenda okusumulula nsumulule. Eringa kisumuluzo mu mmotoka. Emmotoka weeri you have the key. Gwe oba otandika engine. N'emmotoka esobola obeera awo nga nawe olina ekisumuluzo tegenda ttambula until nga gw'osazeewo kanjinga eteekemu ekisumuluzo ngisimbule. Kati waliwo ebintu ebimu nga ffe tulina obbimenya. Kati waliwo commitments gye tulayira mu church. Bannange ebigambo ebyo bye tulayira tulina ba witness be tuyisa abagenyi be bazze mu church. Abagenyi abo we batuula wabayise ng'obagasse ku Katonda okubeerawo ng'abajulizi. Abo si bagenyi mu church, buli atuddemu mujulizi wa bigambo byo. Mujulizi wa bigambo byo. Bw'oba ogula ettaka waliwo b'owandiika wano wansi ba witnesses ne basayininga chairman muganda wo baani. Kati ku lupapula lwa gavumenti olw'embaga kugendako ba witness ababiri abo. Naye waliwo bano abali kati bo ba oro si bakiwandiiko era bavayo ne bagamba twaliwo nga bafumbirigano. N'obufaananyi twabukuba ebifaananyi by'embaga eringa evidence y'obufumbo bwammwe. Naye commitment etandikidde ku bigambo bye wayogera mu kanisa. Kati gwagenda ofumbira kyova olaba abazungu banki kye baakola tebakkiriza basumba basomera beewandiikira ebirayiro. Abazungu batuka ku level nti tukooye divorce. Tukooye abantu otusibako nga Adamu bwe yagamba Mukama omukazi gwe wamumpa. Mu church naffe twekwasa ebyo ebigambo sinze nabiwandiika Musumba yabisoma. Obitegedde? Akatabo kabawo nga kali standard mu bubi ne mu bulungi, mu bwavu ne mu bugagga. Kati option mu buli kanisa mweri oli waddembe okujja n'ebirayiro byo. Biri tubiteekawo bye bigamba nti biri standard nga Mukama bwe yatuwa Lord's Prayer. Naye osobola okusaba essaala yonna endala. Nti Lord's Prayer bw'ogisoma oyinza okuba otolaba mu kigambo kuzaala gwe kuŋŋambe kwokka. So naye ebigambo biri weebiri bo ekkanisa kye yakola yagatta byonna byonna ne nga tubigatte mu bigambo ebitono bino mubi bulungi mu buki byonna byonna bigamba kwagala at the end of the day. Kati ennaku zino omuntu awandiika ebirayiro by'anaatuukiriza because it's a contract gy'oyingiddemu. So commitment y'abaagalana mwabagenda ofumbirigano, are you ready ocommittinga nti bannange ndayira mu maaso ga Katonda n'abantu nti nja kwagala. Sibe balayira nja kwagala omubiri gwange gufuuse gugo ogugo gufuuse gwange. With my body I honor you. Kyekitegeeza tosobola kubanga ohonalinga omusajja n'omubiri gwo ng'ogugabira omusajja omulala. Toyinza honalinga Katonda ng'oli mu ssabo. Tebikwatagana n'akamu. Kati toyinza gamba with my body oba bigambo bye tutategeera kubanga counseling gye tugenda mbasooke batuyitire mu bigambo ebyo. Kitegeeza ki? Naye weewandiikira ogambe recently nalaba ekirayiro byali bitambula ku social media mu ba Black Americans. Omusajja Reverend yali abasomera kati ng'omukazi yaddamu n'omukazi Reverend namugamba for richer for poor. Komukazi sorry? For richer for poor. N'agaana
for richer. Nayo bwavu yagigobamu tagenda layira bwavu kujja mu bufumbo bwabwe. Senti tayagadde bwavu. Yagamba sagala kyogera tayagala negativity mbirayiro bye. Ebigaana. It was her reason ng'ate ntuufu. Tayagala negativity. Tayagala sagala wulira nti obulwadde bujja tubuleke bujja kujja. Ebiro bwavu eba yakujja sigenda jatula. Etuukejje. Ogambe mpozi wagirayira nti Yosagirayira. Ne wabawo olinga tagirayide kubanga tajagala. Waliwo era omuzungu yali alayira ng'afumbiddwa omuddugavu. Omuzungu alayira nga bamuga bali bayogera bali boogera ku bintu. Oba mine will be yours. Naga no. Mine is not his. Ng'omusumba bagata muddugavu. Naga no. Mine is mine. Mine is mine. His is his. Okay. Mubirayiro. Kati oyo alina byewandiikira. Kati commitment esooka. Eri written eno kati gye tutya nnyo. Kubanga erimu kooti, kubanga mateeka ga ggwanga. Naye waliyo ebigambo byolayira ng'abalala tebalaba nga tebawulidde. Kubanga obwesigwa tebwetaaga nga waliwo bantu. Obwesigwa bw'omuntu bumanyibwa tewali amulaba. Wano twakulabye nti wabyogedde naye gye tutali okyali committed nga bwe walayira. Kisakye bwe nvayo ne ngamba oli mukwano gwange tewetaga kubaawo nze okudifendinga. Era kisakye waba taliwo n'ensanga abali ku kisakye. Nina okusigala nga ndifendinga kisakye singa abaddewo nandikoze eki. Nina okukulwanira. Tilwaki mwogera ku mukwano gwange? Wadde taliiwo. Bw'aba taliiwo nsigala ndi omu. Bw'aba waali am the same person. Naye munnanfuusi ye muntu nga mulungi nga wooli bw'oba toliwo nga mulala kati abamu obufumbo bwe buli. Commitment weeri nga weebali. Bulawo bw'oti. Waliwo n'abamu abalina enjogera nti omusajja wuwo ng'ali naawe. Ng'akomyewo waka nedda si kituufu. Tuba twerimba twebuzaabuza. Eyo gy'atambulira n'alaba abakazi. Agamba ali committed to this one woman. Kigambo commitment. Mu Luganda kwe kubanga oba oyimiridde ku kintu. Okinywererako n'onywerera ku kintu kye wayogera, kintu kye wakola. Waliwo abantu nze bentera okwagala ennyo. Ye pastor. Pastor ye muntu gwe mmanyi. Era waliwo ebintu by'oŋŋamba nti yakikoze ŋŋamba oye wange yakikoze. Olwekyo ŋŋamba yakikoze ne ŋŋaana. Because the man of his word. Ate bw'okeera n'oŋŋamba Pastor Bujjingo yavumya ekisakye ku kituuti. Ŋŋamba yakoze eki? Sakye yakoze eki? Nkisuubira kisobola obaawo. Naye tamala gakikola. Kisakye alina okuba nga kye yamukoze. Ate nga kinene. Bw'agamba ngenda kikola. Lumu nali ndaba Musumba Jamada. Ebizibu bino byonna byatandikira ebigambo byonna nga bamuggyako interview. Ne bamugamba Pastor Bujjingo ya divorce nze omukazi agenda kuwasa biki. N'agamba Bujjingo ki? Namugamba Alozias Bujjingo. N'agamba bw'aba yoyo Alozias Bujjingo gwe mmanyi. Bw'aba yasazeewo teri agenda ne bwe munaaleetaani. Kubanga yagamba tamala gasalawo. Bw'aba ayagala ekintu takivaako. Bw'akyawa ekintu aba kikyaye. Naga bw'aba yagambye ye yennyini nti agenda kuwasa. Bw'aba yagambye nti adivorcinga. Temutawaana. Ekyo kyawedde yakikoze dda. Nyamunaakola ki? Namunazindira ku mpiso. Naye waliwo abantu nga tetubamanyi. Nga bwe bagamba kisakye. Siri sure. Kisakye anakikola. Naye ddala kisakye nga abantu bakubuusabuusa. Naye waliwo wano nina omuntu gwe nagamba naye mbagamba buulire. Singa kisakye ajja nayogera naku kisakye. Nanga singa kisakye ajja n'agamba nti aka yamuvumye. Era ne mungamba kisakye yayombedde ku salt. Sitawana nabuuza aka aba yakikoze. Kisakye tatankula ntalo. Kisakye tayogera. Kisakye bw'amala okuva ku mpe wabeera mu ofiisi ye. Ng'akola bibye.
yabadde ku mmeeza ya aka tekisoboka nti waliwo abantu basetinze balina discipline nti ne baba teboogedde obamanya singa bakeera ne bagamba dola yayasiza flasika ya Gillian bagamba yajasiza kubanga ate ku mmeeza ya Gillian naye bwe bagamba dola yabadde yagenze n'ayasa ebintu mu ofiisi ya pasita mbaga yo tagendayo wadde dola atambula ennyo emirimu gye gyakutambula ofiisi wano zonna zimalako naye tekisoboka naye bagamba babiri eyasiza flasika ya pasita yabadde ku mmeeza ngamba oyo mwabeera sekretary wa pasita ayiga kuba yajasiza kati waliwo abantu ng'ogyeko ekyo naye waliwo karakita nga tugimanyi bwe bakera ne bagamba dola alina gwe yawalabudde awo magamba kisoboka yamuwalabudde alina kye yamukoze nti nedda kisoboka dola asobola okujja nga teziriiko kisa kye yakikoze mulimba waliwo lumu gye nali nkolera ewa pasita Serwadda nga lumu omuwala gwe nali nkola naye ng'akaaba ng'agenda wa pasita Serwadda ng'amugamba Susan yanvumye Susan yankubye ebintu ankasukidde ebintu anjiridde n'amazzi nze okumanya namanya abantu baguba ddalu yagenda mu washrooms neyeeyira amazzi nasumula shawa n'agenda nagana nazjeyo baketi y'amazzi nengamuyira n'agenda ewa pasita Serwadda ne bayita general manager Mr. Lumu then yali general manager waffe ne batuula mu meeting n'amuyita n'amugamba wuno omwana alina complaint naye njagadde obeerewo n'amugamba Betsy jamu onnyonnyole ekibaddewo n'amuwulira na pasita Serwadda omanyi yamugamba olimba immediately yamugamba olimba yogera amazima obadde ki naganjiridde amazzi yansanze nankuba nanvuma biki nagamba olimba ne Mr. Lumu n'aseka naga Susan akuvumye kyekisooka akubye ebintu then n'agenda mu washroom n'ajjayo baketi y'amazzi n'agikuyiira ebyo ebintu bisatu yabikoze ne bamususpendinga immediately kulimba ne bayita meeting buli omu n'agaana nimbaga sinnamuvumako then muyira nti amazzi nze ne sitatobanako kale okunsammukirako kubanga tudde mu common sense nkuta baketi y'amazzi n'enjikuyira ng'ondi ngalina okusammuka nze ne gatansammukira wakiri engata okuddugala naye nga bakiwakanira recently nayi ku mukolo gwa mukwano gwange Magi okwanjulako katulina abantu betwali nabaawo abala betwali nabaawo okwanjula kwe nga banyuma biki omukazi n'agamba wabula Magi wampangula basiba ssente waliwo omukazi mukwano gwe bakola naye balina eyo ebifo ebinene mwe bakola yali ya ssente ze Magi yali emitwalo gye 10 namugala ateeka waago bagenda vuma Susan mwaka guyitewo ogwokubiri ogwokusatu bwaddamu oli ezange nze nkuwa 5 mpaka 10 ogumu ne guyitawo ogwokubiri ne guyitawo n'azirya nga mmanyi ne bwe twabeeranga ffenna ng'akimanyi asobola oyomba n'ensirika bw'amala okwejja nga muga kati twogere omaze kati twogere nti ekigambo kya commitment kino abantu tusobola nze nina abantu nga bwangamba agenda wasa ngamba gwowase olimba ku bwenzi bwenkulabako gwe ayina kuvaayo okuprovinga nti ddala asobola okukomitinga ku mukazi omu ne wabayo abakazi ng'agamba Susan nsaba obeere metroni ng'amazima sisobola kubeera metroni wa muntu nga mumanyi agenda mu makaago ayendereyo nkuga no ndi bize ni mukwano gwo naye nja kusonde musondera naye nga sagala kubeera part of endagaano ye bannange kubanga okimanyi talina commitment ffe tumanyi mikwano gyaffe kisa kyosobola omanya nti Susan abasajja bamuyisa bubi ffe ng'emikwano ampasa y'atamanya kati bw'oba omumanyi era ojja doubtinga okuba nti obufumbo ngenda nnywererayo